Tize gwe mulaba asibye tayi no bweti tetwakoma luli era neesowoddeyo okubakulembera nga pulezidenti wa Uganda Bato. Okay, obwatuuka ng'ogisharinga olunaku olw'enkya president agenda kuba anominatingibwa, so obudde buno bwennyini tutandise akasiki era katandikidde wano ku National Unity Platform nga Ssabakunzi yakulidde ebyo bye tuwulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali twazijja kubaako emipiira ate emiriza okuba emipiira tegirina sipeera tetukubagana tutamagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe kubanga emirembe gye gisobozesa eggwanga lino okutuuka wano. Era kineewuunyisa nnyo bwe ndaba omusajja nga Katumba Wamala ng'avaayo agamba temuyisaawo ggaali ebyeggaali mubiveeko. Honorable Lutamaguzi ayanukudde General Katumba Wamala ku nsonga z'eggaali. Ebigambo bino General Katumba Wamala yabyogedde lunaku lwajjo. Tugenda beera nga tuwulira Lutamaguzi kikyagambye Generali Katumba Wamala. Mu ngeri y'emu, His Excellency President Bobi Wine asinzidde ensambya ku church n'alangirira nti ettaayi eyo gy'olengera nga bwe yagisiba luli n'enywera ate ku luno akugamba ku luno enyweredde ddala agenda kubeera ng'ajja ku ballot. Bino byonna agenze mu maaso n'okubeera ng'abyogera ng'ekiri ku National Unity Platform enduulu embuutu abaana b'e Busoga bagambye tetuddaka okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 ng'omukulembeze bamaze okubeera nga bamunominatinga. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira twongere okubeera nga tubyekkaanya. Simon Mujeni Byabakama yakulira Electoral Commission ya Uganda avuddeyo n'agamba nti ebibiina si NUP yokka ye yasabiddwa emikono emirala wabula ebibiina biwerera ddala 20. Bibiina ki bino tugenda beera nga tubitunulira so nga ate enkalu zeeyongedde mu kibiina ekya UPC ng'abantu 3 bonna bajjayo empapula okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga kyokka nga ba kibiina kimu. Olunaku olwaleero Electoral Commission ebatuuzizza ani gwe bawadde ani gwe bammye waliwo gwe bawadde oba tebabawadde byonna tugenda beera nga tubitunuulira atwongere okubeera nga tubikuba mu ttooki. Tugenda beera nga tutunuulira ku nsonga ez'enjawulo. Waliwo nno munnange abantu gwe baagulira ebyenda kaakati baali babimu bangi asazewo abagamba embaddiza ebyenda byammwe sente mmeka ze mwasonda mwasonda mmeka gatseya mbaddize ensimbi zammwe. Tugenda beera nga tubiraba nzikiriza video jimpeere like mukwano gwange buli wogiwa like manya oba ogiwadde omuliro ogugiddusa etuuke ku muntu omulala information asobole okubeera ng'agifuna. Kale nno like yo nkulu nnyo so nga ate yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwososolaba omukutu guno munywanyi toba nakasajja ku mutima genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga etambulire ddala malidaadi. Katukole bwe tuti nkomewo twogere ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya muganda wange yonna gy'osinziira okubeera ng'ondaba webale nnyo webalire ddala naddala ogoberera omukutu guno kyokola kya muwendo era ngamba nti tojjanga okwo kulikayo ku mulimo gwafunye ejjamba mukama yeebale atasobodde kubeera ng'ofuna togwamu maanyi enkya zuukuka ku makya bwanna wankya osanga olunaku lunaaba lulwo. Zikiriza nve mu luloddo ntandikire wano ebigambo era nga tetugenda kulwawo tugenda kutandikirako leero ewa mwana mulenzi amanyiddwa nga Lil Puzzle lunnabe oyinza okwebuuza lwaki tumuleese. Lil Puzzle yalwalako wano bwalwala
bannayuganda ne basonda ng'ebyenda biyiika. Bannayuganda ne basonda ssente, Lili Puzzle n'awona. Ne bwe yawona yali ku sayidi ey'enkyukakyuka n'asala n'awagira NRM. Era ku posti ze nalabye ezifuluma, posta ezigenda okuyimbira mwami Museveni Kololo naye kwali. Kakati kasita yakyuka n'addamu NRM, bannayuganda ne bamubanja ebiyenda. Sebo twaggulira ebiyenda oba bamugulira kilo mmeka? Abagula kilo mmeka? Kakati Lili Puzzle alabika akasente akakoze. Agamba nkoyo okunnangira ebiyenda. Mwampa sente mmeka nzibasasule bantu mmwe. Munzije kongolo lw'ebyenda. Lili Puzzle. Kale tuwe Lili Puzzle. Obeza asonde kwa zali milioni. Buli omamanja byenda naye bwe nzijukira sente obeza asonde kwa zali milioni meka ngojekeza balamu nzijukira nabuziza mama Faridi ne mubuza jone mugana je mama Faridi abantu sente zebaganti basondera zali meka. I think nzijukira mama Faridi kwe kujukira obulunyiraga sente ze twafuna ku simu zali emiliyoni 613. So mukadde wange emiliyoni 613 zirina njagala ekifo n'obudde ko wasindikira transaction ID neba no mwekonganye mwekolemu omulimo banno mugwe bulungi tumanye nti muweddeyo mu transaction ID nzize nzikuwe mu mbeere yo bweti. Uganda okaba bwoseka. Okaba bwokola ki? Bwoseka. Mukaseera kalisewo omukulu yali azeetaaga. Ne kati engeri gyayogeramu teyeeguya munone sente za musika akunika akabiyenda byammwe. Kale tuveeyo wa Lili Puzzle. Nzikiriza kutegeeze nti zigana bene ennaku z'omwezi 23. Situgamba za mwezi gujja, tugamba 23 ku lunaku lugenda kubeera Lwakubiri. Omwagalwa w'abangi Robert Mitembo Kyagulanyi Sentamu agenda kubeera nga agenda ku Electoral Commission. Abaffe mumanye ekiri ku NUP, abaana basazeewo tebagenda kuvaawo. Tebagenda kukola ki? Kuvaawo okutuuka nga bamaze nominating omuntu waabwe. Enduulu, embuutu, amasanyu, okwejaga biri wali ku NUP. Abantu n'atalina mazina mu kiwato wakiri anyeenya omukono, awulira nga gumulumye n'anyeenya akabina. Kyekiriwo katusoke tukirabe. Okay, obwatuuka ng'ogisharinga olunaku olw'enkya. President agenda kuba anominatingibwa, so obudde buno bwennyini tutandise akasike era katandikidde wano ku National Unity Platform nga Ssabakunzi yakulidde olunaku olw'enkya. So olunaku olwokubiri President agenda kubeera ate nga agenda bw'otuuka gisharinge akasike katandise. President olunaku olwokubiri agenda kuba ate nga olunaku olwokubiri agenda kuba anominatinga. So abaana b'ebusoga bagambye nti abo babitandikiddewo, bo bagambye tebadda busoga era batandikiddewo okubanga omukolo oba wagutandikidde wano ku ofiisi. So kyekyo kyolengera omulonzi ali okusama Uganda Media. Bagaziwe baba, bagaziwe! Bagamba twenda mununuzi, tuze ng'ekituleese nga twenda mununuzi. Oli omuyita dya omulaye
Omulabe abaana b'obusoga bali omulabe twenda munonose olunaku lugenda kubeera lwakubiri. Akaseke katandise gwe wonna wooli katandikirewo wooli wonna akaseke tandikirawo kubanga olunaku lwakubiri tugasiwe baba nenda tugasiwe tukikasiwa bugasiwe idiro yo akaseke nkugambye katandise dda base n'ensawo zawe baga olwokubiri luli wala obadde ki abadde ki Okay, kale ekyo kye kigenda maaso ku NUP. Amasanyu mangi okusagambiza. Simanyi olaba kiri bwe kiti ate bwe kinakakasibwa kinaabeera kitya, tekibula omukombi. Kale onaawulira olunaku olwaleero omukulembeze wa NUP alabiseeko ku St. Peters. Emanyiddwa nga St. Peters Nsambya. Olunaku olwaleero wakati ku lunaku lw'abavubuka yayitiddwa okubeerawo ng'abavubuka bano bajaguza olunaku lwabwe, era bw'atyo abadde atuuka wakati mu bitiibwa ebingi ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ayanirizibwa awerekeddwako mutabani we Shadrack Mbogo yamubadde ku kido. Omwana tasinga taata obuwanvu ono, abaana bonna oli Solomoni Lusolo byakomeeri, ono Mbogo omuto naye kale tufune ku bigambo byayogedde. Ategeezezza nti ettaaya eyo gye mulaba bakwano baffe yagisiba ku luli naye leero aginywezezza. Mujjukira ng'agenda atuuka ekibuli, wali kibuli ndowooza n'ata bw'atyo eppeesa ly'ekkooti ne bagamba ate yaleese nkola mpya ne tugaawo waayi ne bwana smilinga nga batugamba ye smilinga empya. Kakati leero atadde ku kkooti n'akwata ku ttaayi tuwe ebigambo bye. Nze gwe mulaba asibye ettaayi eno bweti tetwakoma luli era neesowoddeyo okubakulembera nga pulezidenti wa Uganda ddako. Era nga essaawa tezikyawera 48 kuba ku lunaku olwokubiri lwe ŋŋenda okwewandiisa mu butongole. Naye tetugendayo nga kinyumu bassebo ne bannyabo, nedda tugendayo ng'obuvunaanyizibwa. Tugendayo kubanga omu ku ffe oba abamu ku ffe tulina okwesoolayo tukulembere bannaffe, kuba omukulembeze alaba ekkuba ettuufu n'agenda mu eri ekkuba ettuufu naye takomawo n'aliraga n'abalala. Tumanyi okay, kale omukulembeze omutuufu alaba ekkuba ettuufu n'akwata eryo naye n'atakoma kulikwata n'aliraga n'abalala. Kakati awo wennyini alina ebigambo by'agattiddeko ng'abisimbuliza mu luyimba lw'eggwanga, n'agamba abavubuka tubyefumiitirizeeko nnyo. Oluyimba oyinza okuba ng'obadde olumanyi naye ng'oba oli awo ebigambo bino tobyefumiitirizangako. Nzikiriza mbikuwe naawe owulire. Nakayimba ke twayimbanga, we young women and men of Uganda marching along the path of education, singing and dancing, we join together, uniting for a better Uganda. Ebigambo ebyo temuyimba buyimbi bikwata, bali tuyigirizanga amasomero naye byakomawo mu myaka gyaffe egy'obukulu. Ti we young women and men of Uganda
marching along the path of education. Singing and dancing chichatukulabe oboolya abenkizo fata balina talent. Naye nga twenayitingako what? For a better Uganda. Enseyo gye wali oyimbako ng'okyali mu ssomero kati gy'olimu kati. Kye wali oyogerako mu primary school kati oli kati. Nali nyume ne mukwano gwange omu ne mugamba naye okimanyi nti anko oyo eyajjanga ewammwe ng'asabasaba maama wo ssente, okimanyi kati gwe anko oyo? Okimanyi anko oli eyali anywa omwenge nga taata yomba naye naye gwaki onywa omwenge kuba yali muto wa taata? Okimanyi oyo gwe anko oyo? Kikyabadde ategeezaawo nti bwe wali omuto walabanga abatamiivu ku kyalo ewammwe ng'ogamba gundi oyo atamiira nnyo, ne luli wali oyogera gundi oyo kati era abato abali wansi wo bagamba otamiira nnyo. Bye wali ogamba bali kati leero babigamba ggwe. Weefumiitirizeemu, gwali mu batamiivu be babala ku kyalo oba gw'omu oba gwali mu abo be beesiimisa ku kyalo, kyabadde ategeeza. Kakati wano okuggyako ng'olina mutima mubi, ng'oli mulogo nga toyagaliza ng'era oli mulabe wa struggle, gwe atasobola kusanyukira kino, tuwe katambi ako. Kubengalo kululwepa deputy. Abali wano nga muli bakyagulanyi kati mukubengalo kululwepa deputy. Mulekerao. Abali wano nga muli bakyagulanyi kati mukubengalo kululwepa deputy. Mulekerao. Kati gwe nga tokubye mu ngalo. Kata omwenyi aki. Babagambye kuba mu ngalo. Kakati bw'oveeyo n'otunuulira obugezi bwa Kyagulanyi asukka ku bugezi ategeera. Kakati n'ojja n'ogwa ku gavubuka nga gano. Waliwo ebivubuka by'otunuuliranga mbutuufu mu generation eno bitusaze. Ng'olabira ddala bye biri byabadde ayogerako ebitamiivu by'oku byalo. Kati ebyo bye bitamiivu. Byakula bigamba gundi otamiira nnyo. Kakati ate byo byonoonese bwonoonese, tuwa akatambi kaabwe. Nze Kayondo Godfrey okuva n'olwaliro nvudde mu NUP nyingidde NRM. Nalabye ekitangaala sagala kunkuba miggo nga bannaffe betwalabako 221. Ebola tuvudde mu paper power okujjamu NRM okulaba omusana. Ono Haji Nyanzi Ibrahim mvudde mu NUP ekimvisiza mu NUP. Ngenzo okulanga emyaka gye nina mbuzabuza abavuka banje babakuba emiggo bebekalakasa bebakuba bebasiba teri abayamba kutali wanu patuyambyeko ngate tubadde ebbanga ddene Kyagulanyi zetambule ne Kyagulanyi kati oba emyaka giri mwenda nesina wadde okungamba mbukale kale olwaleero katukuyite n'ekibiina abantu oboyina lwaki tukokyeyo kitegeera tubonyebonye ebbanga ddene emirimu giganye neteebereza emyaka 40 President Museveni ng'afuga gwe wali olabyeko olutalo wano mu ggwanga yaffe lya Uganda myaka aga akuumye eggwanga temuli ntalo temuli kulwanagana kituufu kyobola nange Haji Nyanzi Ibrahim nsazeewo okuva leero n'abaana bange bonna ndina 216 bonna leero tukyuse era abantu bonna nabutwaze Haji Nyanzi Ibrahim era kuva leero ndi wa movement kyuse okuva mu NUP era enkofiira eno 5 enkofiira kale nze nkyuse 5 enkofiira eno. Gawolabira omuntu n'omanya nti nnyindo za minya anyiize. Gawolabira nnyindo za minya nti anyiize. Kwe kwogera eby'ekisiru. Kuba kugwe gwandaba awagira Kyagulanyi sentamu. Njagala ngamba oba Kyagulanyi yajjako ewamu mu kuno nanti muwagire. Abantu abawagira Kyagulanyi tebabawagira lwa biruubirirwa by'oyo omwami Nyanzi. Agambye nti NUP tebayamba ne bwe bafuna ebizibu. N'agamba
yadde okutuwo kyayo. Ano si musiru mulwadde. Musiru katonyeze. So NUP tetuwo kyayo atambudde ne Kyagulanyi Ssentamu emyaka ndowooza ng'ena gy'agambye nene bwe bafuna ebizibu tebabeererawo. Ani agamba nti nno struggle gyangu ng'ononyeyo kulya oba kwokyayo guli mulimo? Kyagulanyi yagenda ebizibu bye byakuleeta so si Kyagulanyi. Bobi Wine yali mu ggwanga lya Canada n'agamba nti omuntu ensonga ezakuyingiza struggle bwe ziba nga zaali nnafu n'ebigendo gikujja bijja kubeera binafu. Kati abo tebabookyayo mbu tebabookyayo tebabafaako mbu tebabayamba. Oli kateeyamba oba oli mulekwa? Simanyi erinnya lino ery'Abanyanzi lino. Erinnya lino libuzaabuza. Kale nzikiriza tuveeyo ewa Nyanzi ne banne bwe bagaziidde ssebo ku misito gy'ennyama. Katugende wa Jet Station Mayanja. Wano we tugenze siba obuguwa. Station Mayanja ye president wa National Peasants Party. Nchiddemu Station Mayanja ye president wa National Peasants Party. Twakamala okulaba ebibiina nga byegasse ku NRM bigenda giwagira direct. Kakati Mwami Museveni abamuvuganya mbwe ebibiina ebimuvuganya ate biri mu mukubira campaign. Station Mayanja ali ku stage ayimbira Mwami Museveni tuwe katambi. Banange basaba ne banyabo tulikolola ne President Museveni afunyeyo omuyimbi ali surprise baraba omukubaze bamuvuganya ewa nemuzeyi walongerabo banange Bannayuganda nga bakwagana nnyo. Ono yakoze ekibiina ky'ebyobufuzi ekikuvuganya kati wuuna akuyimbira. Abo tobanenya. Omukulembeze waabwe yagenze okutuuka ku Electoral Commission ne bamugamba ebitabo tebiwera. Teyasoma. Kakati gwe batuleeteranga president ye teyagenze wuuyo. Simanyi oba ne kubwa Kampala Central Women MP Kampala Central obajja simanyi. Kati agenda kugira ku kadi ki ya Peasants Party oba ya NRM. Awonze naawe sibwe kiri. Kale tuveeyo tukyali kuba presidential aspirants. Ono gwe bayita boogere Peterson mumujjukira cause gundi ye eri Kimamani nakato sikusanga eka daba ekiri ku kyaki ya Pastor Bujingo boogere wuuno naye ali eno oyo nno naye yeesimbye. Tuwa katambi.
uyo Peterson oyo yesimbye newale Uganda inenaku Uganda uyo namwe kale kano kankayiseewo munsonyi wenkayiseewo naye emyaka Pastor Bujingo gyamaze lwaki takola kyaki wadde n'ebibaati tebiriiwo wadde nti nno okubako ekibaati abantu babeere mu kibaati gumanye ebbanga lyasondedde awo wetuli awo wetukola ki awo wetuli kakati gwolabye mu gambutusi oba butusi ye Peterson nakatose kusanga eka abo be bamu be tutagenda kuddamu laba kweno round adai omunaku alabye ne Uganda negwira bakasota abantu ke balimu eyo no ye Pentagon gye babasuubiza enkuba etonya basota kadongo negwe nkubuulire tukole kyaki kuba nkubuulire gumulaba omusajja wuuyo ali mu bibuutusi nembu naye yali azze kwesimba mbadde mbaga tukole kyaki mumbuulire munsemba nkole kyaki kubanga kibanga amazima gali nti abantu Pastor Bujingo asobola okuba nga abavugiddeawo bw'atyo gwe bw'okubawo ekibaati osobola obbavugira ddala kuba ye takirina tenti zibeerawo wagira nga bazijjawo wasigalawo kyererezi mulisanga azimbyewo ekizimbe ojasanga nga azimbyewo ekizimbe erewe kale nzikiriza tuveeyo naye nga yo video gituweere like yakatwegattako subscribinga tuzeeyo olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine in fact Morgan emboozi eno ndowooza tugireke olw'ensonga nti efaanagana n'eri gye twakoze waggulu so tugireke akakiiko k'ebyokulonda akakulibwa munnamateeka Simon Mujenyi Byabakama kavuddeyo ne kayingira mu nsonga in fact va ku nsonga wabula kavuddeyo ne kategeeza nti abantu bangi baavuddeyo ne bakanenya nga bagamba lwaki balina okusosola nga kino kivudde ku mikono egya NUP oba signatures eza NUP bavuddeyo ne bagamba nti NUP si ekibiina kyokka kye baataddeko bino wabula bategeeza ebibiina by'ebyobufuzi bye baweerezza ng'emikono baagigobye 220 baagigobye si NUP yokka njagala tulabe emboozi ya Byabakama eno soko gituweeko then tukomewo. As we talk now, we have communicated in writing to many aspirants who have not yet met that number or that quota. So many, not only one political party which has been making noise all over the place that they are being targeted, they are being victimized. No, we want to assure the country what the Electoral Commission is doing or has done is clearly within the law. I think what people do not anticipate is for us to be so thorough in verifying and vetting these names of supporters. They never anticipated that. And we knew what we were going to do because we said, look, we must make sure that the names of the supporters, these aspirants get onto these forms, are indeed authentic, they have been contacted, and they have assented or consented to their names being included. So the commission, and I want to repeat, the commission has not singled out any particular party or individual. Okay, ye Charles Mujenyi, Simon Mujenyi Byabakama, bwatyo ngagenda maaso n'okubeera nga nnyonnyola. Byabakama agamba
lwakuba olulimi lwe sitegedde abo bagenda bawoggana eyo olulimi sirutegedde bulungi era lukulowoozesa nti ono waaba yagenda okusala omusango gwa 220 yagenda okusalawo 226 naye nga luno lwe lulimi lwalina lukuleetera okutya munywanyi. So akunnyonnyodde ensonga zonna sigenda kubeera nga nziddamu. Katwolekerera nga tukyali kakiiko k'ebyokulonda. Waliwo ekibiina kya UPC twali tumanyi nti kikulirwa Jim Akena, wabula ekibiina kino waliwo enkaayana wakati w'abantu ab'enjawulo era nga bano bo tebannaba na kusalawo, tebannaba kukola ki na kusalawo ani agenda okukwatira ekibiina kino bendera oba bendera tukiyite bwe tutyo. Okusinziira ku Simon Mujenyi Byabakama agamba nti olunaku olwaleero batuuzizza meeting eno etudde kwe kubeera nga basalawo ani agenda okukwatira People's Congress, Uganda People's Congress bendera mu kalulu ka 2026. Abakaayanira bendera eno ku bwa president bw'ekibiina bali basatu. Kuno kuliko Joseph Ochieno yoyo omwami. Then kuliko Jim Akena mumumanyi mutabani w'Obote oyo. Kuliko Dennis Enap ye mwami oyo. So kakati bano bali mukaayana kwani agenda okukwatira ekibiina oyo yawaaba omusango mu kooti ng'agamba Jim Akena tagwanidde kubeera president oba kwatira gundi UPC bendera olw'ensonga ayina enkolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza. So kakati Dero Electoral Commission etuuzizza meeting okulaba basalawo ki. Tulabe ebigambo bino. Tegezaako Electoral Commission nti omwami Akena tateekeddwa kuwandiisibwa kuvuganya ku bukulembeze bwa Uganda wansi w'ekibiina kya UPC olw'ensonga nti UPC erina omukulembeze atali Jim Akena. N'olw'ensonga eyo z'ensonga ze tubaddemu nga tugezaako okuwa akakiiko akafuga ebyokulonda. I was surprised to be invited to the Electoral Commission in this way. I was surprised that we are being invited on a Sunday, and I was surprised that we're being invited on the eve of nominations for president. What we've been wanting from the Electoral Commission to take a decisive action, what we've been wanting, and including my lawyers, are to read the law on their own merits and ensure that they got to know who exactly is the president of Uganda People's Congress. As per the standing now on the register with the Electoral Commission, Jimmy Akena is recognized as the president, but there are petitions and there are questions around this one. So Electoral Commission have called us, we have presented our matters, they will make their decision and the nominations will go ahead. Ffe ba regulators waffe banyampala bebiina by'obufuzi bwe batuleetera ensonga zaabwe amateeka gatukakatako okuwuliriza ensonga ezo naffe tulabe kiki kye tusalawo twankati balina abajja ne banona empapula ezoba okwesimba ku bwa president bangambi balinga basatu babana naye amateeka tegakkiriza ekibiina kyonna okubeera n'abakutte bendera abasinga ku omu alina okubeera muntu omu. Tugenda kusalawo nga kakiiko nga tumaze okuwuliriza ensonga ezo tumaze ozuwuliriza kikidde ntubuulire tutegeeze ekibiina kya UPC. Okay. Kale webale nnyo webalire ddala gwaki agenda mu maaso n'okuba ng'otugoberera tujja kubuulira ani goba n'aba bawadde nekyenjagala wano okwebuuza bano babadde bakomyewo kulaba ani omutuufu gwe bagenda okubeera nga kwegamba Electoral Commission egenda naye. Njagala kwebuuza bano bali basatu ku kibiina kimu, bano bonna bakuŋŋaanyiza emikono ne bagiweza ne bagireeta nga tewali
guli mu buzibu awo simanyi ebibiina bino bibeera nga kiri kimu kimu nga kirina omukulembeze omu ne bagamba nti kyabuliddwa emikono signatures naye nga bano ekibiina kimu kirina bapulezidenti baabano kati basatu nga signature zaalabise naye ng'onoonya obuganzi bwakyo tobulaba wano wabeerawo ekibuuzo anyway Jim Akena mukyala we minisita wali Jim Akena ali mu iPod ate ng'ebibiina ebyakakasiddwa bibiri ekya mwami Museveni n'ekya Nandala Faabi se bwe kiri kati bano emikono basobola okuba nagyo nga mituufu gyonna kubanga bali mu iPod oli atuula ne mwami Museveni anyway ekyo tukiveeko olunaku lwabadde lwajjo mwami Museveni yabadde Kololo yasinkanye abavuzi ba boda boda wano mu Kampala Metropolitan bwe yabasinkanye yagenze maaso n'okubeera nga ateeka ssente mu sako yaabwe era bamutegeeza nti bayina sako 1,200 sako 1,200 sako 1,200 mwami Museveni kwe kubateekamu ensimbi eziwerera ddala biliyoni 10 mu obukadde 200 biliyoni 10 mu obukadde 200 nga kitegeeza buli sako egenda funa obukadde 100 buli sako egenda kufuna obukadde 100 njagala kino kukyebuuza nti di mwami Museveni lwagulirira abalonzi di omuntu lwategeera nti yagulirira abalonzi ekyo ngezaako kukyebuuza kubanga leero ne bageza basanga Kyagulanyi Ssentamu ng'akuŋŋaanyiza ekibinja kya boda boda n'ageza agamba nti mbawadde boda ziizo 5 mwekolemu omulimu zibatandikire mwekulaakulanye wano aba awanguzi olwedde baalangiridde dda nti ne bw'ogenda mu kyaki wonna tosaanidde kuwaayo yadde ekintu wano bagenda kubalanga agulirira abalonzi mwami Museveni akyali mu ggaba azze agaba nga yeefuula alambula Parish Development Model PDM ddi lwe tumanya nti ye ali mugulirira abalonzi tukitegeera ddi kati ali mu kuwaba boda yawa bannamawulire buli omu amuwadde kakati nenzija kuba boda obukadde 100 bwe babawadde bwe buba obukadde 100 simanyi muwendo gwabameka oguli mu buli ssako mufuna mmeka ddala zigenda bagasa mu ssako eyo awo simanyi kuba sitegedde bali mameka awo sijja kubeera nga ndwawo kujjako nga munnayuganda oyina kyogamba in fact nga sinnavaawo okimanyi oli ajja kukwata ssente agule piki enkyo gisange ku poliisi nga bagistaddeawo eri awo baagikwata anyway katubireke General Edward Katumba Wamala fenna tumumanyi yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti bannange tukuume emirembe mwe abaagala okuleeta simanyi amagaali n'agamba nti temukikola gwe wonna ayagala okuleeta eggaali tujja kugimenya oba bajja kugimenya era n'asaba bannayuganda tukuume emirembe oba bakuume emirembe
ng'era agamba NRM yalwana kulaba ng'ereeta emirembe. Emirembe gino tuleme kugyonoona, tuleme kwerumya, tuleme kwekosa. Era Katumba Wamala agamba ne tekitujjaako kubeera nga tugende tulonde mu mirembe. Tulonde mu mirembe. Tumale tuddeeka n'ebirala ebiringa ebyo. Jeno Katumba Wamala atugamba nno tugende tulonde akalulu. Naye nga minisita w'amateeka yatugamba akalulu si ke kasalawo ani atuula mu ntebe. Naye batugamba tugende tulonde ate tukuume n'emirembe. Kati simanyi muntu wagenda kukuuma mirembe ng'alonze akalulu ke n'otakakonsidalinga, n'otamuwa kitiibwa, n'otamutwala ng'ekigasa, kwegamba bajje balonde bamale obudde bwabwe, mu oluvannyuma mutuule mu kasenge ako ak'enkizo mulonde be mwagala. Ebigambo bino Honorable Lutamaguzi amwanukudde, era tugenda laba ku katambi ka Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Soko tuwe Lutamaguzi Ssemakula. Gali ebyegali mu biveeko kati Katumba Wamala ki ulwacho ogamba nti mutabani wa Katumba Wamala yagwamba temene Katumba Wamala na wali bagambye baali basse Katumba Wamala. Katumba yawonera watono obwaba temu webale nnyo abatali ba gavumenti yonna nkugamba nti nze sisobola kusanyuka ng'omuntu afunye obuzibu. Nkugamba nti Katumba Wamala weeri munda saavinga era yatugamba temuteekawo gaali, naye nze kinnuma okulaba nti naye ewuwa ayingira ssaawa 8 kuba ye yalozaako Nadduli Ali Haji Nadduli wa Kasaka olwaleero buli watuula n'alaba ku bifaananyi by'omwana we ng'addeyo eri akaaba. Abantu bangi nnyo abazze Gilbert Bukenya olwaleero akaaba n'agamba nti olwaleero sifunanga na lipooti ya mwana wange nfa gye yafaamu omuntu n'afa akabenje naye nga n'engoye teziwulise. Nkumenyera ekinkule Ichuli omumanyi? Ichuli kitaawo yavuganya gavumenti. Okay, kale ye Honorable Lutamaguzi Ssemakula nga yanukula Owekitiibwa Jeno Katumba Wamala mujjukize ebyaliwo n'akutwala n'akulaga Jjajja Ichuli Ismail Olaxes Mukama muwummuze emirembe, so nga ate n'omwana wa Jeno Katumba Wamala yafiira mu mbeera y'okubeera nga yalumbibwa abaseddekezi abaali babagalidde emigemera wala ne bamusindirira amasasi, ye Mukama n'azza bibye naye omwana n'atamusimattusa. Weewaawo nzikiriza nkuteere wano tetugenda kubeera nga tusukkawo okujjako kwebaza. Tuweebale nnyo, weebalire ddala okubeera ng'otugoberera ate era nga tokoowa. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere bye musinga okubeera nga mwagala, buli omu amumpeere ebyo byayaayaanira. Mbaagaliza bye munjagaliza. Mbadde ne Morgan Case 256 official, Kalidalu content creator, the Ruelo's finest, Kulens songa ate ne mu production yabaddeyo buterevu. Robert Senior wali buterevu nnyo abaddewo era nga yatuteekateekedde emboozi emboozi ebadde ya UPC. Kale munzikirize mberekereze musule bulungi, Mukama abatukuumire. Peace.